Ssaabasumba w'essaza ly'eggulo John Baptist Odama akubiriza abakkiriza okweyambisa ekisiibo okwenenya n'okwegayirira kibasobozesa okubeera abalongoofu mu maaso ga Katonda. Fasting is learning to change our attitude towards others and all creation. Okwogera bino abadde akulembedde mu miisa ey'okusiiga vvu ku banka enkulu mu Kampala. Okusaba kuno kwetabiddwako ne Ssaabakristo wa Uganda Javez Ndianabo, akulira banka enkulu Profesa Emmanuel Tumusime Mutebire, omubaka Lucy Akero nga ye Ssaabakristo wa Palamenti n'abakozi abalala. Ssaabasumba Odama akuutidde abakristo okunyweza obukkiriza bwabwe naddala mu kiseera kino eky'ekisiibo. Because God takes pleasure not in the death of a sinner, but rather the conversion of a sinner. This is where this season of Lent has to stress this message very strongly. Abakristo basiigiddwa evvu. Oluvannyuma yeeyongeddeyo ku Palamenti ku mmisa etandika ekisiibo. Yeetabyemu abaka ba Palamenti n'abakozi ku Palamenti. Mu kuyigiriza Bishop Odama abasabye okulaba nga bakola amateeka agayamba eggwanga beekwata ennyo ne Katonda. In your constituencies, where do people run when they have problems? They run to you for death cases, for school fees, for medical. I don't know how many. You know them more than I do. Ona bawulidde amakulu aga Pasika oluvannyuma abasize evvu. Ate mu kusaba okuteekeddwa ku kisibo kya Vision Group, Reverend Father Joseph Kaseta okuva e Naggulu asinzidde awo n'asaba abakristo okweyambisa ekisibo kino okudda eri Katonda kuba nteri budde bulala tebasigazzaayo kwenenya. Avumiridde abasonga mu bannaabwe ennwe nga tebasoose kwetunulamu. Era nze temumanyiira ndi wa mutawaana nnyo abantu nga batandika okukwesega olugira nga nze Mukama nabanja siina mikwano y'obukisidemu awe. Bw'atuuse ku maka akubiriza abazadde okweddiza obuvunaanyizibwa bwabwe nga lwe banaakola eggwanga eggunjufu. Abaana bajja badduka essimu y'omuntu wuya watuuka ng'akuba oluggi ng'ayingira maama ng'abikula essuuka wansi n'ekitanda omwana nga yeekweka eri. Oluvannyuma asiza abakristo evvu ng'akabonerako okutukuzibwa. Ate omusumba w'essaza ly'e Masaka Yohana Batista Kaggwa alaze okutya olw'embeera eri ku nsalo ya Uganda ne Rwanda. Ebiri ku nsalo ne Rwanda kiva ku kibi ekyo nange kiva ku kigambo eky'obwenkanya. Omusumba asabye abakulembeze b'amawanga gombi Uganda ne Rwanda okutabagana. Omusumba asinzidde mu mmisa ku lutikko ekitovu n'akalaatira abakristo okwewala ebikola ebitajjansa. Era ffe abalala alina kyatugamba, kiki ekikutwaliriza, kiki ekikuggya ku Katonda, kiki ekikusiikiriza. Abakristo bagenze mbungi mu Kereziya ya St. George Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu mu mmisa etandika ekisiibo. Ekulembeddwamu Reverend Father Joseph Kyakuwadde ng'akubiriza abakristo okweyisa obulungi mu kisiibo alina okusabira amaka gaabwe. Ono oluvannyuma abasize evvu.